Tukubaza gwe wenna eyakatweyungako mu programu yaffe yamba muno. Programu tutera okugikola lunaku Olwokutaano era gwe wenna alaba guno si gwe mulundi gwo ate ogusoose okubanga ogiraba. Gwe wenna eyakasooka okugiraba obanga gwe mulundi gwo gwe gusoose okugiraba, sooka onkolereyo ekintu kimu, ogende okwate kantu ako akagamba ka red akagamba subscribe, bw'okakwatako kajja kukyusa kala, wajja kujja kade okwate kadako. Kibe nga kikuyambako nti bw'oteekayo programu eno oba show eno oba weeyungako ayo n'ogenda maaso n'okola ki n'obeera nga otweyungako. Era nga bulijjo mbeera ne Sheikh waffe ono omulungi n'abeera nga ate atuyisizaamu mu eno show ey'olwaleero oba eyitibwa yamba muno. Nga tunagenda wala agenda kusooka akutolere ku salaamu nate era yeyongera okuba nga yeeyanjula, oba oli awo tuyinza okuba nga tunako omugenyi omupya eyakasooka okuba nga alaba show eno. Tusanyusa okulaba Sheikh. nsanyusa nnyo nange obbasanga barakallahu fiiki jazakillahu khair. Naam, bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wakafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwenna abatuwuliriza naawe eyakatweyungako ku programu eno yamba muno. Amanya n'eddoboozi nze Abdul Wahab Karangwa, kangalira wano mu UAE nga bulijjo. Wabula mpozi nja kutandika na kwetonda oba kubasaba kisonyiwo, embeera eddoboozi lyange si ddungi. Muyinza Allah musaba nsaasire tekibaawo naye kisoboka nti nsobola okuba nga ndi mu kwogera n'enkolola. Kati ekyo bwe kinaabaawo inshallah tekibanyiga, naye nga tubaagala nnyo. Nga nnyondoloze ti bw'ayogedde awantu awo woolaba akamyufu nyigawo. Bw'onoonyigawo kajja kukuleetera akalege ako kakooneko. Bw'onookakoonako ojja kuba okoze kya bbeeyi nnyo. Ate era bw'onookambusa n'okasharinga n'okawone ku mulala, ate awo ojja kuba okoze kyamaanyi nnyo. N'olwekyo byebyo. Tweyanziza nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Mpozi tuzze ate ne tuba nga twogerako ku miramwa egy'enjawulo oba ku topics ez'enjawulo. Era sisobola kudda mabega kubanga nzimenya kubanga nnyingi tetwakatandika. Wabula nga ate olunaku olwaleero tuzze n'enda gye tutamenyanga kuba gye twogerangako. Ey'olwaleero tugenda kuba nga ate twogera ku obuntu bulamu. Obuntu bulamu kitegeeza ki? Tutandike mpozi ne Sheikh Kabere nga ate yasobola okuba nga tunyunyula obuntu bulamu kyekitegeeza okusinziira ku ye nga ye ntegeera ye oba okusinziira ku ddiini ey'Obuyisiraamu. Naam, bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wakafa. Tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala nannyini busobozi atutambuze bulungi mu programu eno, atuwa ebigambo ebigasa emyoyo gyaffe n'ebigasa nawe yatuwulira, ate ebigambo ebiyina omulamu omutuufu ogumusanyusa ye Allah subhanahu wa ta'ala. Kyenzizaako mpozi kwe ekigambo obuntu bulamu. Siri muganda nnyo nti oba Oluganda nja ddugenda nnyo ndutegeera nnyo, katono nnyo. Naye kirungi ekiri nti obulamu bwonna obw'omuntu Allah yabutambuliza mu ddiini y'Obusiraamu. Era tewabanga waddeeyo kabe musiraamu obanga tali asubire nti eriyo ekintu ekipya kyagenda okwogera ng'Obusiraamu tebukimanyi. Obusiraamu butambula na mulembe. Obusiraamu butambula olw'okuba nti ye ddiini Allah subhanahu wa ta'ala gye yatondera ekitonde muntu gye kiva ne gye kikoma. Eyo eddiini eyina kutambula na bulamu bwa muntu. Simanyi oba ntegerekeka awantu awo nti tosuubirayo nti eno eddiini wano yasigala mabega, nti Obusiraamu bwasigala mabega wano tebutuukanga buteri. Obusiraamu butambula n'omulembe nga bw'obugula. Kati korona teriiwo kati ku ssaawa eno. Obusiraamu bwajogera emyaka 1443 kati we tuli. Naye Obusiraamu bwajogera emyaka 14 bwajogera
singa corona etuuka bino byowulira ne baggalawo abali eyo mukomeeyo mwe temujja ebyo obusiraamu bye bwabyogera nfuna bulungi sijja byogera kyenjagala kutegeeza nti tewali kyogenda kuleeta nga kipya mu bulamu ku musiraamu ategeera obusiraamu kijja kuba kipya ku musiraamu abadde takimanyi naye ate mu busiraamu si kipya kikadde kitambula ekyo kiseera kyakyo kyekituuse nakyo kitambula nakyo nfunye bulungi lwakuba nti eddiini eyo yeddiini Allah Katonda omutonzi nannyini byonna yagitonda n'agitenderako abantu bubeera obulamu bwabwe obwa buli lunaku bwe byokola byonna olya onywa webaka otambula okola owasa ofumbirwa ozaala buli kimu ogenda kisanga mu busiraamu bw'oba oli musuubuzi obusiraamu bukulagira engeri gy'osuubula n'ebyosuubula n'engeri gy'olina okufunamu profit newofunira loosi tewali kye bwaleka nfuna bulungi kubanga bulamu bwaki ddiini ya bulamu bwa muntu kati obuntu bulamu kyeki mu luganda lwange olutono obuntu bulamu kiva mu muntu omulamu omuntu omulamu omuntu omulamu ekitegeeza nti omuntu oyo mulamu alina okubeera nga aweza ebintu bino wammanga ekisookera ddala assa ekisookera ddala akola ki alina omukka assa abuliithinga oyo muntu mulamu obulamu obwa bulijjo omuntu omulamu alina okubeera nga alina amagezi nga gakola bulungi nga amagezi ago gasobola okwawula ekirungi gakola bulungi kye bayita omuntu nti omuntu oyo muntu mulamu kitegeeza alina assa alina amagezi amalungi amagezi agategeera obulungi kyakola ayawula nti kino kibi kino kirungi gano mazima buno bulimba kino kyeru kino kiddugavu n'ebirala ebifaananako bwe bityo kino kisaana kino tekisaana oyo ye muntu omulamu tegerekese omuntu omulamu alina kubeera nga ebiyungo bye ebisinga obukulu ebirina oluwaga empagi luwaga z'omuntu zirina okuba nga zikola bulungi esookera ddala mutima omutima kasita kuba nga gukola bulungi omuntu oyo aba mulamu ne bw'aba alina ebiyungo ebimu ebyebweru nga tebikola ayinza okuba nga omukono gwe tegukola naye omutima nga gukola bulungi aba n'ebirowoozo ebirungi amagezi ge nga gakola bulungi aba muntu mulamu ne bwekuba kugulu nga tekutambula bulungi omuntu bulamu n'omuntu omulamu tekirimu njawulo anti kakati njogera omuntu mulamu njogera omuntu omulamu yavaamu obuntu bulamu omuntu omulamu okinyola muntu omulamu yavaamu obuntu bulamu omuntu omulamu yavaamu obuntu bulamu singa omuntu tabeera mulamu ku bino ebinene byenjogedde nga kuliko ekimu ekitali kituufu ekitali kiramu omuntu ono taba na buntu bulamu kangwire ddala ku pointi gyoyagala singa omuntu amagezi ge tegakola bulungi nga ageetaagisa omuntu ono tabaamu na buntu bulamu omuntu ono singa omutima gwe guba nga tegukola bulungi ng'omutima gwe tegulowooza kye bayita ruuhu oba nafsi nga tekola bulungi nga alina nafsi emabegako ku pugundi zaffe ze twayogera nti omuntu waliwo nafsi za mirundi esatu waliwo nafsi la amaara bisu eyo yembi eyo yetalimu buntu bulamu singa osanga omuntu nga mulimba omwoyo guba mulwadde taba muntu mulamu kyensonga lwaki talina buntu bulamu alina obulimba bungi omuntu alimba ennyo tabamu buntu bulamu omwoyo mulwadde omuntu omulimba oba omuntu omulyake taba nakisa omuntu atalina kisa taba muntu mulamu ebyo byonna bisinzira ku mwoyo omutuufu omwoyo omulamu omutima omulungi omuntu nga mulimba taba muntu mulamu taba na buntu bulamu omuntu nga mulyake taba muntu mulamu taba na buntu bulamu kubanga alina obulwadde sosi y'ebino webiva walwadde wafu waliwo obuzibu kati tasobola kubeera na buntu bulamu kubanga ye kennyini tabulina
kitegerekeka kanolo ekyo obuntu bulamu awantu wonna sosi yabo we butandikira dini emabega eyo twayogerako ntugamba nti waliwo ebintu 5 omuntu byateekeddwa okukuuma byalina okubeera nabyo n'abikuuma butibibiri bino byo biri mu butonde sigamba nti butonde olina obitereeza singa tobitereeza tobikuumye okuba omuntu biba biganye ekisookera ddala ddiini gye twayogeddeko nti eddiini eno eddiini busiraamu ddiini etambulirako obulamu bwo njagala kuwa ekyokulabirako ekigendo minzaani y'obuntu bulamu emizaani y'obuntu bulamu obusiraamu bwagireeta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu myaka 1000 bimeka yajogera minzaani kwogenda okutambulira yagamba nti hubbu linnasi ma tuhibbu li nafsik yagaliza banno yagaliza muganda wo gwekyo kyoyagaliza omwoyo gwo bw'obanga singa omuntu akubba n'owulira emirembe mu gwe n'owulira nga kisanyusizza nga gwe omuntu akubbye kati genda obbaba be banno naye bw'oba owulira nga naawe kikukosa obulamu bwo tokyetaaga kati ekyo kifuule minzaani nti n'oli naye ayina obulamu ng'obwange ayina ebyetaago ng'ebyange biri bintu bibyenganze nga bwe tikyansanyusizza nange tekijja musanyukamu bwe kuba okuvuma nga bwe bakuvuma osanyuka kikuwa emirembe n'owulira ng'oli wa kitiibwa nga bakuvumye kati gwe tewali buzibu vuma minzaani gw'ogiyina minzaani y'obulamu bw'olina okutambuliramu gw'ogirina kubanga tewali ekyo ky'ogenda kukolera munno nga tebajja kikukolera teri ky'ogenda kukola nga tebagenda kikukolera bayinza obutakikukolera direct naye yagalagana kijja kukolerwa obulyaza amaanya bw'okoledde banno gwe tosuubira nti olwo kiwedde bajja bukolera eryo bbanja kankubuuzeemuko wano eno Sheikh singa wabatu abasinga batera okugamba nti ekintu nti oba ndi omuntu osobola okukola ekintu naye ate ekintu ekyo nga bw'ogambye nti lisigala nga bbanja olina okulisasulira naye nosinkana nga ate generation ezze ugamba oba mwana wo oba mwana wa mwana wo nti asobola okukisasulira ate ekito ekyo kituufu tekiringa nti omwana yasobola okukisasulira mu ngeri egira wabula kijja mu ngeri ya kulumya okisasulirwa mu ngeri y'obulumya okukuddira singa mba nafa mwana naye kimutukako nga nakikola ddala ekintu kye nakola naye nga omwana agenda okukisasula naye nga nafa sikirabyeko nti ngenda kuuma kuba nga olwo nafa nga gwe wafa n'ebbanja eryo nga nafa nga sikyaliwo ekyokugeza nti wabeerawo ku nsi nga gwe neeyisaayo mu bantu si nnungi ekigenda okujja kijja kuba nti n'abaana bo tebagenda kuba bampisa nnungi kyekisookera ddala jjukira nti omuntu waliwo ebintu omubaka sallam yatugamba obusiraamu olugyendaga obusiraamu bwagamba nti idha mata ibnu adam omwana adamu singa afa n'ava ku nsi inqata amaluhu ebikolwa bye byabadde yeekolera ye nga ye kwolwo olunaku biyimirira lwafudde waba tewakyali puroguramu egenda mu maaso ku ye abadde apanga agenda kusuubula gindi afudde tebikyagenda mu maaso bikomye ku ye abadde atandise ennyumba ng'eri ku musingi ayagala gizimba eggwe agiteekemu nga bwe tuliko ku saidi y'obuyisiraamu tukyali ku mulamwa of course tulina kuguvaako naye kati nga bweyogedde ku kigambo ekyo ky'okuba nti n'omuntu singa bafudde of course plan zonna ziba zikomyawo mu buyisiraamu limu ezikiriza okuba nti omuntu afudde naye nga agenda kulamulwa ala agenda kubeerayo nga gyali oba waafa azikirira ddala omulundi gumu kati ate ekyo kirala kati ekyo kirala gye tugenda mu maaso eno hadithi gye badde njagala okulaga egenda kutukulaga kiki ekigenda mu maaso hadithi egamba nti ebikolwa bye byabadde akola bino ebyoku nsi bye tulabako araninga kampani ze araninga bizinesi ye apulaninga kuwasa nkya apulaninga buno bw'aba afudde zino puroguramu ziyimirira waliwo ate gye ziba ziraga kati olwo ziba ziwedde
ebikolwa byabadde akola byonna bikoze eki takyalina kirungi kyakola takyalina kibi kyakola si bwe kiri naye ate bambi wasigala ebintu bisatu bw'abanga yabiteekateeka mu bulamu bwe nga tannafa bw'aba yabiteekateeka mu bulamu bwe nga tannafa bigenda kusigala nga bitambula ekisooka sadaqatul jariya bagiyita sadaka ekulukuta simanyi oba lwe luganda olutuufu naye kyetegeezaamu ekigirimu munda nti ebirungi bye yakola omuntu ono abantu bakyabifunamu mpaka ne bw'aba yafa naye basigala babifunamu mpaka kati ate buli lwe babifunamu obulungi bwabyo empeera zimusanga abifuna kuba ye nannyini bikola yasimba omuti gw'omuyembe ekyokulabirako n'agusimba ku kkubo ng'ekigendererwamu kye yayinamu nti omuti guno bwe gunaabala buli anayitangawo ng'ayina gundi anoge ku muyembe alyeko guno omuti gujja kubala bali ebiba buli alidde ku kibala ekyo buli aliddeko empeera zigendewo omwami ono oba omukyalo ono mulamu oba yafa kati empeera ezisigala zikola ki zikulukuta yani ezisigala zikyagenda mu maaso yafa yavaawo naye ebirungi bino bikyakola ki bikyamugoberera ekyo kimu ku bisooka yagamba ebintu bisatu byokka yagamba nti ebintu byonna ebisigadde biyimirira ebyobikwatagana n'obulamu bwe okujjako ebintu bisatu ekisooka sadaqatul jariya eyo sadaka eyo oba okuwaayo okwo okwewaayo okwo kwe yakozesa ayinza okuba nga yasima nayikondo n'agiteeka mu katundu oba kintu kyonna ekisobola okuleeta amazzi abantu agayamba abantu oba agayamba abantu n'ebisolo n'ebiyita ebirala buli ekifuna obulamu ku kintu ekyo afuna empeera mulamu oba yafa ensonga ey'okubiri yagamba nti au ilimun obanga ayina irimu okumanya ayina obumanyi bwe yagaba bwe yawa abantu n'asomesa abantu kweyisa obulungi n'asomesa abantu eddiini n'asomesa abantu empisa ennungi n'asomesa abantu okuzimba oyinza okukwata omuntu n'agamba owaye kaneeteereyo sadaqatul jariya n'asomesa omwana wa muliraanwa nga tebalina we bakwataganidde n'atamusabaayo yadde 10 amugaa mwana wange naawe oyinza ojja kukula weekulaakulanye nze ndi injiniya jangu nkusomese n'amusomesa obwa injiniya mpaka n'abumaliriza kati omwana ono buli lwakola obwa injiniya oba azimba nnyumba mayumba oba akola nguudo oba kyekyo kyonna ekyobwa injiniya kyakola nga erimu eyo gy'abagabye ejjagenderera oluusi n'omuntu oyo naye addemu agisomesa omulala oba agisomesa abaana be oba agisomesa abalala bino byonna ono yagitandika afuna empeera ku buli omu yenna alikolera kuki ku mpisa eyo tugambye sadaqatul jariya sadaka ekulukuta ne twogera ku irimu okumanya kwosomesa omuntu abantu bakwata omuntu akwata abaana 5 n'abasomesa nate era tukyagenda ddala mu maaso ne programu yaffe y'olwaleero obuntu bulamu however tuyitaayitako ate mu nsonga endala nituba nga ate tukyali ku mulamwa gwennyini kwe tuvugira naye ng'era agenda kuba nga ate Sheikh atunyonnyola nnyo ku ky'obuntu bulamu tukikuguke nga ffe abalaba. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Mbadde nnyonnyola nti obuntu bulamu ekikulaga nti omuntu mulamu ekisookera ddala omuntu ono alina kubeera nga omwoyo gwe mulamu nga bwe twagambye alina okuba n'omwoyo omulamu omutima omulamu omutima omulamu gwe gubeera n'eyo minzaani gye twayogeddeko obusiraamu gwe bwatu oba Allah gye yawa abantu mwana wattu kino tokitwalira ku busiraamu kya bulamu obwa bulijjo oli musiraamu toli musiraamu kikwate ng'ono minzaani nti kyoyagala bakukolere mwana wattu ky'oba okolera banno
kubanga tegwe toyina njawulo nabo yes, you have the same feelings. Yes. Mwana muli bantu bw'oba toyagala kuvumibwa tovuma banno kubanga nabo balina ennimi ezivuma buli ono bavuma nga nabo bakuvuma ate nawe n'owulira nawe bijja kunyiga kati obuntu bulamu bukugamba tovuma kubanga obukuvuma tekiwa kitiibwa singa omuntu aba muvumye sinawulira gwe bawa kitiibwa nti omuntu oyo mashallah musajja mulungi oba mukyala mulungi avuma nnyo wabula kintu kya bunyoomeefu kati gwe okubeera ng'oli munyoomeefu tobyagala lwaki onyumirwa nnyo okunyooma banno kati ekyo kye bayita obuntu bulamu buva mu muntu mulamu obuntu bulamu bubeera mu ggwe ebikolwa byo bye biraga obuntu obulamu bw'olina bw'oba muntu ng'oli muyambi bw'oba muntu ng'oli mwenkanya bw'oba muntu nga oli muntu wa kisa bw'oba muntu ng'oli muntu olinamu ensonyi olina ebintu ebikwasa ensonyi tosobola bikola ng'omuntu obwo bwe buntu bulamu obwo bwe buntu bulamu nti olumwa nnyo oba ofuna nnyo okulumirirwa banno oli ennyota bw'eba emuluma owulira nnyo lwaki ennyota emuluma oyagala nnyo omwe ku mazzi omanye ennyota bweruma enjala olumirirwa naye njagala okulaga nti ebintu ebisuuse ensi weetuuse bino byakulabirako ebiraga nti abantu twava mu buntu bulamu ne tusigaza buntu nsolo omanyi lwaki omuntu bamuyita muntu nsolo excuse me gwe bayita muntu nsolo si lwakuba alina maanyi mangi muntu nsolo nti omuntu oyo muntu nsolo muntu nsolo yali mwana wattu kivumo lwakuba nti abantu baba tebakimanyi bukendeevu bw'obuntu omuntu oyo abeera alina omutima mubi ye muntu nsolo muntu w'amaanyi talina kisa muntu nsolo yani ensolo terina magezi ensolo ebyayo kulya bwe kusisinkana kulya buli kati ne muntu nsolo talina kisa eri abantu kyonna kyabeebwa kufaako bakukola biki ye kasita aba ayitawo ye kyatunulira ayitawo ebyo byakola ye biyisaawo tatunula bidda mabega kati oyo muntu nsolo n'okwata omwana wa munno ng'okimanyi bulungi mu magezi go nti ono ngenda mulyako ssente mmale musuule mu ddungu ng'okimanyi bulungi n'okikola intentionally nga ogenda kubba bazadde b'omwana obba omwana otemula omwana w'abandi nga weerabidde nti bino by'oli mu kukuŋŋaanya mu baana abantu ogenda kumaliriza nga naawe olina b'ozaddemu mu bintu ebyo ekyo kye bayita obuntu nsolo nga si buntu bulamu by'oli mu kukola abaana ba banno naawe wazaala bali bakola ate tolina garanti nti gwe ogenda obakuza mpaka nga bakaddiye by'oli mu kukola bano olina baganda bo si gwe ozaalwa wekka olina baganda bo olina bannyoko olina basenga bo kati by'oli mu kukola abaana b'abandi bye bagenda okuddiza eno bijja kuddira kuba abaana bo si gwe ogenda obeererera tebali ku nsi yo bokka nti nsi eyo gw'ogifuga ogenda bikola eno oleeta omwana w'abandi omulyeko ssente la hawla wala quwwata illa billah omusuule ku ddunga asule ebweru ng'omulimba mirimu omulimba asimanyi bikola biki gwe kyoyagala oyagala bukadde buna bwokka obuva eri osasule ennyumba ogenda gisasula olwaleero naye omanye ebikolimo omuntu oyo byagenda okuwa emyaka gyonna omanye ebikolimo ebigenda okuva mu lulimi lw'ono omwana gw'oleese ebikolimo bya maama amuzaala ebikolimo bya jjajjaawe ebikolimo by'abaana babadde aliisa obimanyi gw'olowooza ogenda biyitako otya kiwano kitokota sikisaanikire osuubira ogenda biyitako otya kati minzaani sooka oleete minzaani eno kino kye ŋŋenda okukolera omwana wa gundi singa bakikolera owange nawulira bulungi nkinampisa bulungi oba nga omuntu talina kintu ekyo kitegeeza si muntu mulamu wabula muntu nsolo
so waba si muntu mulamu abeera muntu nsolo abeera muntu nsolo nabadde neebuuza ekyo kubanga ebintu bibiri omutima omulamu ogw'omuntu omulamu gukola ebintu ebituufu ate ebirungi ebisanyusa. Omutima omufu gusobola okubeera mu mubiri gw'omuntu naye ate ng'omutima nsolo. Omutima nsolo lwaki? Ebirowoozo tebikola. Minzaani y'okukola okugaa nti kino kirungi kino kibi teriiwo. Tebalansinga. Kati kye kimuleetera obutemu. Mwana wato omuntu atuuka ekiseera omutima ne guba nga mufu. Nga ye ebyokukola obwonoonefu oba okukola ebintu ebikyamu tabirabamu kizito. Naye kiva ku kyekyo. Anti omutima mufu. Omutima nga mufu. Tegulina ddiini. Tekyali muntu mulamu. Omutima gwaggwamu obuntu bulamu. Ye kyatunuulira ssente katugeze ekyokulabirako. Ssente. Ye ekigambo kyamanyi mu magezi ge n'amagezi ge kyegamuwa ssente. Oba zivaawa oba zazimamala kuya omusaayi gwa gundi oba ono gundi abonaabona ali muhimu ssente nzifunye oba abonaabona eboneze binkwatirako wa oba agw'eddalo nze ssente zenjagala. Audhu billah lwakuba saagala kukiisa ku gundi kino kijja kgenda naye badde agokuwa ekyokulabirako. Omuntu yali mukwano gwange kikikulaga nti omuntu atuuka ayagala ekintu n'atuuka amagezi control neefa ey'obuntu neefa n'asigala ng'asobola okukikola ng'ensolo. Olaba abantu abenzi, olaba abantu abenzi, olaba malaaya bano. Malaaya oyo teri kibi kyatasobola kukola. Bwe kyowulira kyonna kyolaba nti kino kikya era tomulabanga ng'atambula bw'ati obuluguudo nolowooza muntu. Tedi era kyakukoledde ekibi teweewuunya kubanga amagezi ge tegakyakola. Aba yasalawo tayina nsonyi, tayina buntu bulamu, tayina kola nti kino tayina kyazza yafa yayonooneka. Gwe mutima ogwo ogwafa. Kati teri kyasobola kukola galimine kukole oyo takyalina feelings za bumuntu. Amagezi ge agaliwo ssente oyo tasobola kuwa pulaani za kufa namanyi nti enkya wali okufa oyo tewali ne bwafa alaba tekirina kyemugasa. Kubanga ebimuleetera okubeera omuntu byamugwamu byaggwaawo. Tayina nsonyi, tayina birowoozo birungi, amagezi gali control ku bintu ebi bibiri. Ssente kyezisookera ddala okumukontrolinga. Kyova olaba kutwala n'ogenda n'omwendako n'amaliriza ng'akubbye tabala oba walese baana benkana tomubuulira ani yakuleese. Kati omutima ogukubala tewali kyatasobola kukola oba kufundaanyiriza mu kafunda so n'okufumita ekiso. Nakuja kesi. Kati eyo gwe mutima nsolo. Omuntu atuuka n'ava mu bumuntu ng'omutima gwayonooneka gwafa gwaddugala. Tegukyalina ntegeera ya buntu. Takyagala kumanya. Owulidde? Kati omuntu mulamu yoona ayina obuntu bulamu. Kati obuntu bulamu olina obunoonyeza mu muntu mulamu tobunoonyeza mu muntu mufu. Waliwo abaafa nga batambula. Teyafa kufa nti omwoyo guyimirire naye ate bambi yafa amagezi entegeera si ya buntu. 2-3 yabala ssente. Omuntu oyo taba na mukwano nti ono mukwano gwange oli mukwano gwe nga oli imma gwolina ssente zayagala oba gwoliko ekkubo ssente kwe zinaayita. Kwebyo bibiri awatali tewali mukwano gwalina ku gwe. Oyo muntu nsolo. Naye omuntu oyo wali yesuubira wasobola kubeera yesuubira erimukyusa nakoma mu buntu bulamu. Oba aba agenze ng'agenze for good. Kisoboka. Ng'agenze for good. No. Asoboka okubeera omuntu mula, asobola okudda Allah n'amuzza yenna nnyini myoyo. Asobola okubeera omuntu mula, 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 asobola okubeera omuntu mula
asobola okudda eyo ne yeefulukuta mu bulamu obwo ebbanga lyonna lyamala nga tannavaamu mwoyo tannafa asobola okubeera kyonna asobola okubeera omuntu n'awangaala nga muntu mulamu tumumanyiko muntu bulamu n'atuuka mu myaka gyate emikulu n'afuuka muntu nsolo kisoboka nabwe ekyo kisoboka omuntu awangadde mu buntu nsolo n'atuuka ekiseera Allah n'amukyusa bambi afuuka omuntu mulamu n'akomawo abantu ne batandika kwewuunya funa bulungi kati ebbanga lyonna omuntu lyamala nga mulamu ng'akyali mulamu omujajinge ku ekyo kyakoze tomujajinga kyanakola ntya wabula kyakoze olunaku olwaleero nga bw'otaddamu kumujajinga singa olwaleero atereera leka ate kumujajinga ku biri ebyayita kubanga biri byo Allah yamusonyiwa byaggwa kati yaggulawo peegi mpya kati muntu mulamu yali malaaya kyaggwa n'addayo Allah n'amusaasira n'adda ku mulamwa kati mukyala mufumbo musajja mukyala mwetowaze khalas toddamu ate mujajinga ati yali malaaya atunda ku kkubo nedda biri byali biri byaggwa kati Allah yamusajja bulamu bupya wabula muwano gambe bannanga Allah yebale kudza muddu ono yali bwati webaze kuba kati yaddamu yafuuka omuntu kati kubanga bw'omusanga mu kafunda ng'ali yekka ojja musanga mu maziga meereere akaabira emyaka egyayita ajjukiramu byonna byonna obulamu bwe bwe yayonoona ebbanga emyaka egyo ng'alimu naye kennyini ayeebuuza naliko kibaali bandoga woolabira abantu nga abantu mwana wattu tolowooza nti omuntu ava wali n'akola bukozi shiriki omuntu asobola okukola shiriki olw'okugenda okweganga oluusi talina namuyamuloga talina naki naye olw'okuba nti sitaani yamukwata n'akwata obwongo n'abukozesa agenda okweza nagamba naye mu mwana wa gundi baamuloga so teri yamuloga wabula yeewa obudde n'ateefaako n'atandikira maybe kisinzira ne mu bifo bye tutambuliramu n'ogenda mu kifo ekyateekeddwa okuba nga okitambulamu nekikwatira eyo kyova olabanga kati ebyo bye mbadde nkuga nti obusiraamu diini Allah yagituwa nga yakutambuliramu bulamu bwonna obusiraamu bukugaana okubeera n'amuntu okutambula okubeera n'emikwano emibi osobola ebbanga ly'omala ng'oli mulungi leka kukwana ng'oli wa muntu mulamu togezaako n'okwana muntu nsolo kubanga ennaku 2-3 ojja kwesanga nga naawe oyonoonese tekisoboka ate kati nze okuba nga nze ndi muntu mulamu ate nenkwataga ne muntu nsolo nenkyusa muntu nsolo nakyo kisoboka ebintu byombi gundi bisoboka mukumaliriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba okutandikira ddala Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe atwagala nga tuli balamu era atwagala nga tuli bantu balamu nga tuli balamu ate nga tuli bantu balamu twagambye obuntu bulamu bubeera mu muntu omulamu twagambye ebikola omuntu omulamu biba biki bintu biramu biba bimeka bisatu biri ebintu bisatu ekisooka katolaba nti tobaddeewo ekisooka kubeera ng'olina omukka ossa oli muntu mulamu ossa ekyo kitegeeza oli mulamu ekyokubiri oyina omutima omulamu oyina omwoyo omulamu omuntu ali muggwe mu mutima guli oli muntu mulamu ekyokusatu amagezi gano gakola bulungi malamu tegaliimu bukyafu omukka gwossa omuntu assa bulamu omutima omulamu gwe gukuleetera okubeera n'ebirowoozo ebiramu amagezi gakolagana n'omutima amagezi amatuufu kati ebintu bino bikola omuntu omulamu obuntu bulamu kyeki z'empisa z'okolera kwe kwagaliza kw'okolera kwe kuyamba kw'okola ebintu bino empisa gye weeyisaamu entambula gy'otambulamu byonna biva ku bino biri munda mu ggwe singa bino bisatu bimala okwonooneka tolina mugaso ate ebweru
kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaliza yatugamba nti ala mbabulire bantu mu hadisi inajeveyo naye njagala ntukidde ku kinyusi wano agati ala fil jasad mudghah bannange bantu mmwe mbagambye minzani mumanye mutegeere nti mu kibiri ky'omuntu mulimu ekinyama mulimu paati y'ennyama mu muntu oyo mulimu mugwe mulimu paati y'ennyama idha salahat singa ennyama eyeeterera paati eyo y'ennyama eba nnungi nebeera ennungi ntuufu naaba omuntu mulamu salaha aljasadu kullu omubiri gwonna guba mulungi guba mulamu idha fasadat ate ekinyama ekyo singa kyonooneka nekibeera nga kirwadde n'ebitambulira ku mubiri obweru nabyo biba birwadde biba bifu biba bikyamu n'agamba nti ala wahiya alqalb njagala bategeeza nti ekinyama ekyo gwe mutima gw'omuntu kati omutima singa gutereera nga guli ku bulamu obutuufu n'omuntu ono by'anaakola biba bituufu tasobola kuwemukira mwana wa gundi tasobola kuwemukira gundi tasobola ominzaani agirina omutima omutuufu gumuwali eminzaani singa kinkolebwako nze omutima omutuufu kye gumulaga singa ekintu kino kikolebwa nze kinsanyusa nedda ng'ekyo yeewala tajja kikolera n'oli alinga nze oli muntu nga nze tegerekese n'olwekyo obuntu bulamu bubeera mu muntu omulamu omuntu omulamu ezo ze paati ezimulaga kati ekiraga nti epaati ezo namu byebikolwa by'omuntu ebweru bw'oba omulimba kitegeeza ebyomunda bifu bw'oba omubbi kitegeeza ebyomunda bifu bw'obeera mwenzi ebyomunda bifu oba kimu ku ebyo bw'oba omukumpanya kyekimu bw'oba omuntu ng'oli munnanfuusi byebimu n'ebirala ebigenderako obulungi bigendana n'ebirimu obubi bigendana n'ebirimu wallahu a'lam. Okay, tweyanziza nnyo tweyanze mpozi naawe abaddeko ng'okyatulaba webale kutwekuumirako era nkujjukiza okusubscribinga okukomentinga kubanga tufunamu ekyokuyiga abamu baba n'ebibuuzo ebyo ne bayita mu comments ate ne babeerawo ne mulikinga nammwe mukola kyamaanyi nnyo n'okusharinga waako ne musharingirako omuntu omulala omulimu ogwo gw'obeera okoze gw'amaanyi nnyo gwenkanankana ng'ate naffe okoze bulungi nnyo akantu ako kaba ng'akuwakayize bannange buli omubaka sallallahu yagamba nti addaalu ala alkhairi kafaa'ilihi omuntu yenna alungamya abantu ku bulungamu oba omuntu asaasaanya obulungamu omuntu asaasaanya obulungi asaasaanya ebintu ebirungi nga ddala birungi afuna ebirungi emikisa ng'ebyoyo eyabikoze oba abikoleddeko kati musaasaanye bwe mubanga mulaba nti birungi mubisaasaanye bitambule bitule ku balala ojja kuba naawe okoze obulungi obwenkanankana n'obwono eyatudde wano obwenkanankana ne mwannyinaffe ennyondoloze eti eyateekawo pulogulaamu eno bannange tumwagala ennyo nga nange mwendi kubanga kino ekintu kikulu nnyo tusaba Allah akigaziye akiteekemu baraka tusaba Allah atulungamye naye amulungamye tubeere nga tuli ku mulamu omutuufu wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane tusinkana olundi katukomeka olunaku lwaleero tweyanze nnyo banyuma baliri ddala.